Are you a female business owner in Uganda looking to grow and transform your business? Grow empowers you with access to entrepreneur services, accelerating your business growth from micro to small and from small to medium enterprises. Grow provides comprehensive support, including training, startup tools, business formalization, certification, networking opportunities, access to affordable credit and grants, coaching, and mentorship, with all resources available for free. For more information, please visit grow.psfuganda.org or grow.go.ug or contact the PSFU Grow officers at Trust Towers, ground floor, plot 4 Chadondo Road, Nakasero, or the Ministry of Gender, Labour and Social Development at plot 2 George Street, Simba Manyo House, 3rd floor. You can also reach out via email at grow@psfu.org.ug or info@grow.go.ug or call us at +256 394 514 071 or WhatsApp us on +256 762 304 961. This message is brought to you by the Grow Project, a Government of Uganda project implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and PSFU, funded by the World Bank. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Tujimulangire. Kala motoka. Zibendo banga kumpeozo obwavu zigamba lumiyoni motoka. Lumiyoni omusajja ovuga myaka anovuga lumiyoni. Hizo zwa busaidi chiki bwana myaka 2 kali campus. Ate kanyumira omukazi anyumira mulumye. Yes, anyumira omukazi. Naye omusajja atanyuma bulungi mulumye. Tatanyuma, omusajja ole motokazi omusale bere omusajja bere mu kawundo yokunyumira. Na omusajja okusanga ovuga lwa mbusa buso obusajja bwo. Lumye nyingo oli musajja. Kyekigwa. Tuli ku National Theatre eno mu Art Gallery we bayitayo. Mukalicho Village. Bali musoma budget ino goli. Basoma budget nalabye ya 72 trillion. Beka kuyeyongera. Basome budget. Basome. Kubera ne wetu fayo bitegate tubitegeera. The plan is and second ko budget. 6 pound ko budget. We are going to pay. Our government bajivunjise. Kasta abantu bajja ko 7 yabadde sigaza akantu. Kubanti abanauganda begadanga. Senga bate ko musolo webati ku sekisi webati eno government esula. Mati akasaidia semisa finance. Ageza akisome. Akatinze kakobuye kabantu benyini abo abasoma budget bagala kujja ko muzeyi. Nyamala bateeka butesi musolo ku sekisi webuti. Bokwegadanga laundi esoka mitwale 5 government esula. Government tesula. Katunula mungu omaze wiki. Toina mcheta. Atenga bakubanja. Nga bakubanja nye sente. Ada akubanja akizwa kutwala mu court. Mu court. Ekyo government nemale ekyo. Oyimiridde nabazadde babo nabazo kweyimirira bakoyimirira lwaki. Banja lyaki. Ya sex kwegadangidde ku banja. Oyimirira ogamba mulamba kubuza. Gwani amanyago. Shalom. Obanjibwa oba tobanjibwa. Kabo ekibwa omulamuzi. Manjibwa. Tukusomera omusango guno gokuba nti obanjibwa akabozi. Bakubanja olwa akabozi. Kannange nedda. Byonna mo bikole. Ekikwatiridde gwanga lino kwegadanga. Iye. Buli oli balwalozo okwekalakata n'agamba naye ate waliwo yansuubiza. Nagenda. Naye bijja kubanga agamba okay kati kimala. In fact nze nsaba government esawo ministry. Bateekewo abawala nga ba public service. Nga atayinaamu ssente ogenda mu kiwuunya n'ofuna omwala nga wa gavumenti n'akusanyusa. Awo muzeeyi tajja va ku ballot 2026. Mama abanywenza Museveni obululu. Mamulooza okujja mtasula buloga ssente kwe kunoonya abanyu Kaluvini Kanja kwe kunoonya ssente. Abo tebalina maanyi. Minister Public Service aveeyo agambe tulonze buli kitundu kyonna ku LC. Genda wandiwe wati kakati baga nti genda ku pharmacy bweti ofune eddagala. Ofune eddagala kati nga ogamba ngenze Kawala funa pepo oba ARVs. Kati obenga ogenda Kawala. Mambo buli muluka. Kuliko abakyala 10 ate mbakyusa avanyuma lwa week. Basanja agadde ate gwenkweseza week eno gwentiddeko era muddemu ajja tuuka mmanyiire amanyenye w'ensula. Atandika okujooga ebitali. Oyo tana na maanyi otangula. Ate bateekako akawaayiro tonyumya ku muntu yazze ku service. Thank you. Nsaba government eteekewo ministry nga y'abakyala kimpadde bakyala banneekolera jange nga batuwa akabozi government ye basasula.
Ola government esasula. Byonna tebijjagana niswa abasanyuze batyo. Government esasula abakadde. Buli mwezi abakadde bafuna. Bakisimba layini Naffe tusaba government mwabanoonya akalulu ka muze tova ku ballot batufunire abakyala 10 buli kwero si. Buli wiki ngakyusa abakyala. Babaleeteko ab'ebusoga ne baleeteko ab'ebudaama nje ku mucholi ku mande nje ku mudinka nje ku bantu variety ng'omuntu yandiridde mmere ng'oli ku 5 course. Yes, kakaswa national ID ng'ogenda ali ng'osayininga nze Kaweesi Shalom leero ntutte Nanchinga ntutte babaaki baba Nanchinga balugave kati oddako nenja kuwa emmamba mpulire eri etya olekayo kati ng'olekayo ennangamuntu olekayo endagamuntu oddenga property dogyonoonye property kinyima lwagitwanga bagikebedde nga bagikebedde senga property kati n'oleka ennangamuntu n'oleka endagamuntu senga property ogyonoona ng'osasula okalabudde omuntu omuyisa agambye ndeka gwe omutuze kati nga ndagamuntu wewambibwa era ng'otwalira mu mbuga z'amateeka ng'ovunaanibwa okwona government property ogwo musango gubeere gwa nnaggomola damaging government property ebisinga biganye sente tuzibasabye biganye tubagaye mutukendereze ku misolo muganye ali mutuwe ebyo abakyala b'obwerere tumanye kimu timwatuzontowaza ekyo Museveni n'amala akikola tajja campaigninga tujja kusimba busimbi bw'ettunyiriri babagamba akalulu gye kali tonyumye tugenda ku bakyala kimpadde eno gavumenti omuntu ogireka mbuyinza butono nnyo naye bubuusabuusa simanyi siba buloka si miggo sikuyita abantu bano simanya munkwadde obwa simanya mbw advisor abo tobeetaaga funa abakyala buli ero soteka abakyala 10 buli week ogambe eno week abanaali abasoga mwaba amuyita ku erosi nga buli agala okulya ku musoga asimba kwala si nendaga muntu kati omwezi gubamu week nya nga tukyusa ebikuma government mu buyinza ebyo waliyo omuntu afuna banyo wena abana government afuna sex amala omuntu afuna sex amala sawa na government banyo ekiwa kya government atukanga ku ntikka abakyala kale tuka ku ntikka jagamba naye kale muzai tabadde mbi just alimu obumulumulu eno sex ekwagaza government Ramen hair sport esangibwa kabowa atwali bankuli kw'enviri bazikolemu ekintu buli ankwata buli anvuma nviri na mimwe atange manteeka mu sente nzikuba empiso lwaki ogikuba empiso njagala gibe minene gye giriko gye gitrendinga naye wallahi nekusanga ng'obikola ebyo ebyekisiru nja kukuba omumwa omunene gye gitunda ani yagambye babantu bagamba babakyala bagamba olina lips bikesable lips bikesable lips banjiganyengera muti abujibujibujibuji bujibujibujibuji biwemera nnyo nene nkusanga ng'okola ebyo ebintu by'empiso simanyi okuba bimwabyo agagamwamwa mwagunjo gakubaawo zibeda update your software kati emimwe emnene gye trending mukulu Isa omukulu ono muleete ddi mumukoleko akaviiri n'abaana bamuyoyoote ab'amasaagi kawifi we kali bino ebinnya by'e Uganda oba ovuganya kikuba tugende ddirondo olunaku lweyagala okgenda tugende ku weekend kutwalibwa kuyoyoote banjoyoote bankwatekwatemu-ko tugende salawo magumba gambuguma weekend eno zo wendi tugende njagala bakuyoyoote nga ensinga eraba ngensi eraba yamba ku live njagala okulive bakuyoyoote amamalo omwana kutwale wali ka wifi we kali bakuwa kutuzi njagala agulire mukulisa akasente tujja terekamu akasente tugende njagala alye kusente zo oba akaviri banakola mbacha njagazibe kusente zo manyi ndimu oluzungu lwakuba ndi omusawe muddugavu oluzungu lwawo ndi Mwarabu wow omutima gwange Mwarabu nze mutima nzikiza ndi Mwarabu wanyonga tulina abasajja abeeyita abakazi nesimu abakkiriza transgender nange ndi transnation hamwe muzungu stuck na blackboard nene mbeera zange nzira za kizungu sandibadde muddugavu naye mbeera eno senga nalugo I would be somewhere guno omusayi gwe Texas gwe senga nalugo ali atya bamusiibula kati bamujanjabira waka sala zaffe zonna yaziyiwa ne bamujja era tata mwaka guno ajja kuba alwanyi bakugambye ali mu mbeera ki yana bagamba si nnungi kasikonda amuluma nnyo ana n'ebintu ebimutuga biki ebyo mpewo
Manyi obwavu butuga. Buli olowoozamu bbiri eddwaliro. Owooza ebintu bintuga kumbe bwavu bwe bukutuga. Bukutuga. Senga Nalugo yandibadde akwetondera essala z'omuwambi. Ngaje ku National Theatre. Atuleetera ki? Ono wa t-shirt. Y'olina abadde akunnyonnyola tomuwuliriza. Namugaye ku ssaawa musanvu. Obuvumye mbuga n'ojja. Munyenze na hot temper. Era saalida akintaasa. Masala akuddamu ki like repeating myself. Mba kiba kimpisa bubi. Naye okola munaye abantu balowooza tokola baŋŋambe wagula emmotoka. Mpya. You bichu. Motoka ki? Naye nno ngiyita Subaru. Kwa kasukuna nga si Subaru. Bata Subaru. Subaru. Ekyenjalo kyalina emmotoka yange. Basoose kunjako ndaga butonde. Bandigyeko ndaga muntu ku mmotoka. Mmotoka yange emanyi omusaayi gwange. Bakugyeko omusaayi. Ne weebeera era bwe sigigirako bwe nengikwatako bwe nti nesoma nemmunye zange tesimbula. Emmotoka yange y'amaaso. Esoma maaso gange. Ani yakuwadde ssente za Subaru? Nabagamba Kampala w'omusirike. Nze nkola mu town. Nsanyusa bamami. Mami kye yakugulidde? Nsanyusa bamami. Teyabadde beekozeemu omulimu. Wasonze nakwata. Nebagamba weevuge. Kati bagiyombera twala munze twala nze. Asinga okugula amafuta amangi afuna service. Negwe. You make me happy, I make you happy. Bamami tebakufuga. Kasooka bakimanyi nnina omukazi. Bino eby'e Kampala kobeere ng'oli side chick tolina kwagala nnyo. Tolina kwemalamu nnyo. Waliwo terms and conditions, a successful side chick and successful gigolo nga ffe abasajja akola mu town. Mwe babayita bani? Ba gigolo. Kale nekyaluzungu onokyogera otya nakigamba ntya. Wabula yasama. Nanti njagala kimugamba mu Luganda. Gigo. Ba gigolo. Mu Luzungu, yes. Abasajja kyekyo kiri mu Luzungu. Mu Luganda sikimanyi. Bali bakazi ba side chick, abasajja ba gigolo. Abakazi baba bakola mu town. Olwaga nkola mu town, nakola mu boutique. Ajigulawo saa mukaka yatumya bu fruits. Natumya bu fruits n'abaana nnyuka ku n'abaana nnyuka nga lwaki akola ki mu dduuka. N'agenda kulanja ku lunch n'aggalawo saa 9. N'agenda mu spa. N'atuula eyo paka saawa emu. N'agamba naye engoye zikola. N'agenda servicing commissioner. Amasaawa 2 olumaa n'adda mu apartment ennakyera. Beba babuuza mirimu n'agamba ndi mu town wano e Kampala ojja n'amaanyi w'ekikka migugu. Onabba n'amagezi. Aba n'akola ku kooki awo. Boutique yagigula saawa 6. N'atumya bu fruits. Guys, I'm sorry but we are open. Nasooka we are open. N'ayerayerako awo kakapeti. N'asinappingayo obugwe abamu n'engoye nga 7. N'asinappingayo awo kagoye kamunye bunnikali nkeya from yes, it's very nice. Limited stock. N'adda ku Snapchat. N'alaba Shira Gashumba, n'alaba ani, n'alaba obulamu, n'alaba nga ssaawa ya mmere, n'amuleeta emmere n'alya, n'aggala n'asooka we are closed. Nemugamba bannaye ngaggalawo ma. Bulijjo amanya gaafunayo muntu akola mu town. Kati nkufunye. Lwaki buli akedi waggulu eriko rooms? Bantu kati omugagga ayinza oba kanyega commission amazo afunye mu lunch break. Akanya kunenga akanya ke snappings bwe kati ne kamulaga baby these things miss you. Commission afuna lunch break. Ngayina okujja ku boutique Coach Towers waliwo Coach Hotel bambuke. Buli akedi kazibenze no wansi. Rent waka mu kitundu. Ate ng'omwala amala wiki bbiri nga tatunze. Kwanye stoko tabaamu. Just bakunganya n'emikono. You guys come and see me at my place. Kunyumizaawo. Nakusinappinga. Kibakolerawo nakola busana. Oba yebera location. That location surprise za bimuli. But daddy aweereza location waweereza. Hey guys, life is a beautiful thing. Na snapping amweza mu ne chocolate. Nekawa. Thank you baby. So bana bagagga basimba za akedi baba babaze. Era kati wokola akedi ebe kyakola mbokoza akedi yokka. Oba inotekako room. Onotekako room zezikola. Kati ate abalina abakazi baba bafumbo nga bakola mu za akedi ezo. Abamami nga ne bazibuzibu. Ngala nti kalungi omanyi. Oba okukokyawo. Kati epanye manyiro nti waawa okupanye yawo. Banga abali mukamu. Ne obo celebrating nga list ensanvuligwa. Nga mulimu 2. Aina abaana 3. Gowoza sente zibuze. Yes, gowoza sente zibuze. Toyi. Ninga loti daddy ekimwogereza. Haja kino olabika bulungi. Haja tibakuletere uhuru. Uhuru. Uhuru nga mkwata. Basanga Tanzania. Tanzania. Ogamba yi. Bano bakola dda. Bakola dda. Fenga tulya itukaaba. Anaji gwa servicing.
Sajja nabagaba batekinga ko bakazi bawe mbudde bw'omutuntu. Kola surprise. Tomugamba ngenda kujja mu otasange mwana akola mu dduka amukuumiramu. Ate bonna bakazi ba wansi eyo ku bizimbe. Ekyo buli musajja alina omukazi omufumbo. N'abazadde abalina abaana campus. Tomugamba ngenda kujja gendayo ku hostel. Gwa bugwi. Ate ajja kugamba yamaze wiiki namba taliiwo. Ngali mu bufumbo. Ali mu bufumbo. Akakalabya. Abaana ife abanga campus nga tuli bafumbo. Nga n'okunoba abantu banoba. Ne mwegayirira. Otya. Hamanya bufumbo buli ku campus awo Zubeda. Abaana bafumbirwa ddala. Amanyize nakuli awo mu kikoni awo nga ku Douglas. Tutabelanga ku Dreamworld. Dreamworld. Nego Dreamworld yalimu abasege bangi. Abaana abasinga bakolanga mu town. Ate bali bakagizimba. Nga buli mwana we Makerere atijjirukana Dreamworld. Abaana bali mu bufumbo. Obalaba kujja kweguza nnyanya ku midaala. Masakramentu gokka ga butuukivu naye nga bali mu bufumbo obwa ddala. Okimanya abaana baazaalanga ebyaddala nga bazadde baabwe tebamanyi. Manya kati nibe bemanyi namutwala mu ddwaliro ne bazaala n'azaala nga tabamanyi. Nga bazadde be tebamanyi. Nga tamanyi. Mwajjanga ne mweguza obunyaanya. Graduation wagambira maama, omwana afaana. Omwana afaana jjajjaawe. Naye kye nabaagalako mbasigala basoma. Yes. Kwati kati waliwo abaala akataata abalaba campus abasinga kye batwalira mu first year bakataala. Ayagalira ddala. Kati aba avudde waka talina mulimitinga yalaba alina emirembe. Ng'afuna omulenzi awo waliwo Starbucks baye kati ng'onyonyinga campus nibyo sooka ofuna. Onofuna gas wa 6 kilograms. Ye kyova olaba mu Makerere najjuddemu. Buli wamu awali kasipesi akatono batundawo gas. Buli awali kasipesi akatono gas. Onyoba ne wuufa. Okuba omuziki. Onyoba munyeka TV baka 32. N'omufaliso go wansi. Batono ababanga n'ebitanda. Hostel si ati nga jumba osangayo ebitanda. Dreamworld yalimu ekitanda. Kibamu ekitanda. Ogenda kuwasa. Negido jja mukyaza. Ate kati ababaasa balina ssente bano abavubuka abeeyiiya olina kukwana ku Africa oba ku Mary Stewart Makerere muholo munda. Abagikwete wano. Ezo zo zaabawala. Kati omuwala yakufumbira. Mu Mary Stewart omuwala yafumba. Naye abaayo balinamu ku mpiso singa abeena abaafumanga ebweru. Afumanga wabweru balinga babbimu. Soda. Kooko. Gulali ow'eccupa. Ate kati omuntu abeera mu gundi abeera mu hall. Either abeera mugezi obanga ali gavumenti obanga tebalina bulungi ssente ewaka. Kyova olaba abaana b'omu hall abo bagraduatinga ni time compare to babanga ba gavumenti. Yes, abaana abasinga obbeera mu hostel. N'abalenzi abaswanga mu Lumumba. Yes, ebintu bitabukira ddala omuntu abeera mu hostel. Akirabinga akola kyalina malizanga. Nenda abaana ba Lumumba balinanga effujo naye nga basoma. Nga si misege nnyo nga mu basulanga ewe. Abasinga tibabanga amanyi ekyamuleeta obanga ali gavumenti. Ng'amanyi agala kusoma. Kamwe gye mwafumbire abaana baazaalanga ekyana n'okiraba nga ssebo olavu bagitambuliza mu makubo. Nze bano nze nawasa nagobera ne campus nagoberanga dda fashion nga bakaba n'okukaba n'ayita banne mu gyo ne bankulanya ku ssimu. You talk to him. Mugambe she has collapsed. She has collapsed. Azirise ng'omugaye tojja I'm not around. Kati we bagamba nti she has collapsed. Nkyayira ddala. Naye ekikulu bwana obuwala bwabanga bungi. Mulaba ono mulaba oli soko kebere mmere. Olaba babaleese bituufu. Ng'ogamba chips nakuleeta bakutwalamu ejjooni lyabwe ayise. Omanyi ono amanyi okwerabira. Akoze bulungi. Twamugambye fooka eriwa. Oinafa. Twambuza olina fast food kwa ye waliwo olumonde n'akawunga. Atuuse? Naga olumonde n'akawunga. No, kasukuta bisobola. Abasawo babi. Kasukwa ngambye omunyunyuse mumumazeewo. Natuloka na interview ne kasukumanya ekyabiri kigwa. Mafuta n'okulya. Akola YouTube yetatambula. Taguza maji, agulira maji. YouTube yetambula. Azibele yotaddemu ssente. Mbadde manyi nti oyagala kumumanyira. Ensi erabye. Kugambye saba. N'osaba maji. Maji. Bismillah. Sigaye saba. Omwana mutadde ku simu ne mugamba gwe ono muleeta ebyokulya. Twagala nnyo bibumba mbirya nnyo. Kasukwa abadde ngambye agenda tandika otutwala mu lufula. Tukole ki?
tujengeyo ebibumba nkoko tugula ebya layisi nyama anti lufula ya layisi era toyagala bya layisi saganya kintu kya layisi obulamu bwange naye ati biri bibeera fresh manya ebintu bya mu lufula birungi nnyo naye era tojja byetaaga kasooka tukolera abantu bayinza okumma gwogerayo gulya kati waliyo ali mu kiyumba alaba interview abayomba abagamba kati tosobola kusooka n'olya n'olyoka oyogera obutaba ebivuma bwe bakuvuma obiraba ebanvumira ddala owulira otya emirembe myereere twakula batuvuma ewaka okula bakulangira oli baaki gwe no kirabe kati ekintu ekimaze obeera mu bulamu akapapula ka betting nga kaliko lost nga siwangudde ekyo kinnumira ddala ekyalo omuntu gwe ssonyiwa omuntu ansuubiza ssente n'amala ne yeerabira wallahi mba nkusabira Allah akuteeke mu muliro omuli omusenyu okunsuubiza ssente ne weerabira kyagala bino byonna bye bakuvuma bumoto biwulaba bino ne wonvuma ki nze ne wonnyima sex naye ssente naye tonsuubiza ssente n'oŋŋamba weerabidde n'ogenda nziramu okukubira olweggulo ngambye 11 nekubira ku 2 Allah n'otakwata Shamimu nno nze nakwerabidde kati olwo oli wanca omusiri ona neerabira atya onsuubiza ssente nkoze pulaani nzi pulaaningidde waliwo eyagala tusabiriza tusabe kinga ne bakasima bagamba I will let you know nga maze okwogera n'eddakiika nanjogedde oluzungu bwakugamba mpa ne kino andagaako ne ku kino nsindikira ne ku kino ate banne mwenna bali mu business mwewala nnyo kasitoma agamba send me pictures basumbuwa mbafunyeemukko basumbuwa nenkita neŋŋamba zera kasitongamba send me pictures sikuddamu nkuleka ku ssimu bwagamba no kati send me do you have other colors other colors okay what else do you have but do they work neŋŋamba wayi kanesibe nnyo mu luseke teruliimu formula olina kuwaana bagagga kumanya omugagga bamuwaana bati bamukwata bati kati Megatron yantwala wa mugagga Dr. Muganga bagala kumpa sika agenda soma masters mbavume nga na masters Megatron yani tamanyi Megatron YouTuber nawe izubedo okola kyaki simumanyi manyi gwe ona akola ne Jenny na manyi Kasiko yani Jenny kanano ke bagendo salamu manyi Kasuku manyi Saimo manyi Faruk manyi Rujja manyi media yagenda manyi Cookie Promotions ate Bukenya media teyagwa akyaliwo just chikaya ekimuleme kiri kimusagala gira naye just ekiramye okukkiriza things have changed anabanga kwa programu za maka oba afune radio watuula buli yeggwanga so kuba ku YouTube enywe kasoda bajja kunvuma nywedde bagenda kunvumera buka aze twabimanyira bukanya kyaliwa amuza nako twabimanyira mulimu abantu wano nga tebetaaga kuwa budde naye mbadde musaba afune radio bamwe program bakusta akole ne mulongo babiri banyuma kati mulongo babiri afuuka nabbi agoba n'emizimu kazo yebambi abakyala bamuwuliriramu nekye mbagamba ano mu Uganda wano mu Uganda abaana bwongo ogaggawa kyala bamuwuliramu abantu bamwagala nnyo ayambye abakyala kyemmanyi ayambye abakyala bangi abalina ebizibu bamu emizimu abalina ebizibu bino mwami omusajja nkuba simanya siina kino siina kiri oyo mukazi wano gwenda bayita abantu najjuza ekisaawe nga bajjudde tebalina we batuula kankubuulire wano mu Uganda ssente y'omukazi eribwa musumba na musamize n'abatunda ebizigo ebisinga no mu Kampala n'abatunda ebizigo omusajja Fashion Beauty akyuse shop awo kugalira nkutumiddeko nnyo aleeta UK products ebizigo ebirungi naye kuba kafanyizo beda nga weeyerusiza ofuuse mweru banfaanana muyinza okumpitako ndowooza ofuuse muzungu Zubeda omweru onsanga n'ompitako era kyekiyinza okutta nga oli mweru Luganda era nsabira abeeyerusa mugateemu n'akazungu kiruma nnyo okulaba omuntu mweru ng'ayogera Luganda tekinyuma bulungi tekinyuma nnyo omuntu omweru wandibaddemu n'akazungu akasaamusaamu hey let me get back to you ate nga si lwa broken n'omwana omweru nga omanyi kimalamanyi ng'okwanya omuwala ng'olaba omuwala mulungi n'omulumba hey what's up osiibye otya weesikamukko ogamba yiye
Nsibi entya. Ekyala abwana buno mu bweruse nga mwakabuzaala. Nakati waliwo empeke ze tumira. Kayina engeri gye kaddugalamu ennyo ne kakulabisa. Waliwo empeke ze tumira kati. N'oba ozadde omwana abeera mweru. Abeera mweru. Tugobera ddala obuddugavu. Ne bugendera ddala. Kati lwaki gwe tozimira? Omusajja olina omusajja 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 anyuma nga mweru. Naye nsiranga omusajja mweru ategeera. Kiringa Andrew. Siranga Andrew ategeera nkuze tuuka. Nze nakoowa ebintu by'ekisiru. Nakoowa ebintu by'ekisiru Shalom. Naye twogera amazima. Lwaki omusajja obeera mweru? Waliyo abeeru nga bo beetonde, waliwo n'abeeru abatandise okukwata mu kizigo. Okimanyi n'abasajja si bakazi bokka kati abakwata mu kizigo. Nze nalabeko omusajja alina engalo ezikonye ne ŋŋamba kiki. Gatherland awo. Abasajja beerusiza ddala kati. Nze nali manyi bazayire be beeyolusa. Mu Uganda batandise. Nabalabye. Kati abasajja atambula ne gundi ne make up. N'omulabira ddala ng'alina ekizigire. Omusajja ajja ku dduuka abaagira enfuufu nejja n'ajjayo ka foundation. Nasooka foundation. Nayisa bw'ati kumwa ku dduuka ne ŋŋamba anka akoze atya. N'otamugambako. Kati abasajja batambula ne make up. Ne kalipu baamu kamubaamu. Era omusajja ogera bw'ati agize kaya wagizeemu bw'ati nange enfuufu ya wano. Zubeida mbeerawo mutya. Gutomugambako nti gundi ye gwe munnaffe omusajja. Mulembe. Olaba naye nze era bannange bandi ku mulembe ki. Abasajja beerusiza ddala. Tukuba akafaanyi. Ekisambi ekyeru kyagenda wala. Kyengamba bana abakyala mwerukeemu bw'ati olina ssente. Kati gazibejja osobola obuteesa bwanga olina ssente. Obuddugavu obunyuma. Okalabe. Kalungi. Kati tasobola mumma visa oyo omuwala. Ng'asabye visa. Linda kabeeru tebaba visa. Bajimaani bafa abaddugavu. Ng'oli muddugavu ofuna visa osiiba ennakwana n'osiga ew'omusumba n'akubafira n'amafuta ng'afuuyira ebiyenje. Ng'olwo nandi ku visa. Ekintawaanya ki? Buddugavu. Oyo nno omwana alina omuzungu era agenda mu US. Tolaba. Emikisa gy'omukyala nga mweru mitangaavu ate oba ne baba omutadde ku posita alange ayanguwa okuleetera ssente sonde zo zikudda mangu naye nga tonnagwa ku mweru wa bisiraani. Yaliwo mweru w'ebisiraani. Gyali nga mweru wa bisiraani nga talinaamu yadde. Abala balina ebisiraani wano weebaka n'omwala nje nagoba mu nnyumba. Nali njagala kikubuuza. Mukwano gwange baatambula n'omuwala nga bagenda mbalanga buli motoka gye balinnyeefa. Naŋŋamba mbu omuwala alina bo bakiyita kimbuguyu. Bakiyita kimbuguyu? Mbu ng'omuwala alina ekimbuguyu. Bakyali bange batambula naye nga buli motoka gye balinnyamu bagirinnya nnamu olugituulamu neefa. Bwe bayingira ku woteeri oli yali amututte agenda omutegula n'amenya akameeza k'abandi. Ne kayiika kagiraasi. Onoosonyiwa emboozi njinyumiza. Munnange mbu akameeza amala okukamenya. Agambe baneerero tufudde. Otulo tubula. Bamuyita agende mu show okukola. Show ne abantu tebajja. Ekisiraani kungwe avaayo amugjayo mu gundi mu show muzza ku hoteeri. Agamba waaye twebaka osanga. Agenda omujja mu show okumuza ku hoteeri. Emmotoka abaamutuuzizamu bw'ati yatuulamu n'omuwala. Omuwala aba yakatuulamu bw'ati emmotoka teyasimbula. Bakeberakebera bateekako nga egaanye nga mugamba manyi kankubire kyali wange wano mu mbalala atuleetere ki emmotoka endala. Baleeta emmotoka endala olwagituulamu nayo bagyeta namu neefa. Ye nga takiraba mbu omulala aliko ekikyamu. Tannasensinga oshegedde baddayo batambula mukama abayamba paka kuki ku hoteeri. Omuvuka atandise okwekyawa batuuka ku hoteeri akatwebake ku makya tukeere tugenda baali bagenda bakaliisiza waliyo shendala bwebaka bwe bati ekitanda ne kigwamu. Ebitanda nga bibeera bigumye ebya hoteeri. Ekitanda ne kigwamu n'asensinga n'akubira banne be yali azze nabo n'abagamba mulaba bali mu ruumu ndala n'abagamba mulaba waliwo ekitali kituufu omuwala ono ku makya munnyambe mumugambe ngenda kaliisiza okola saagenda naye akole ki mumunnenyisirize bbaasi. Abawala bali sho zonna nga zisaze. Ne sho n'emusala. Zonna zaasala. Ne bagenda ne kaliisizo omuwala bamaze omumuta okumanya kati oli eyo gomba simanya butambala bagenze okumanya ekimbugu kyamutambulirako ekyomwana ezo batuuka eggomba. Wadde omulema yeewalula. Yadde omulema ng'ekimbugu kikyamutambulirako. Gwosaaganya ekisira. Nze nali mbiwakanya ne baŋŋamba leka ggwe nga tonnagwa ku muntu alina ekisira. Natumizaako abantu weebaka n'omuntu nga oba okya mwakamala bw'ati njagana mu maaso nabakubira Shalom waŋŋamba seezo waliyo kyamanja nziteekeko
wali omulala gwe bakako ng'alina omukisa ng'agenda kyusa obulamu bwo ne gwogwako ng'ebintu bitambula bakako ku dduuka n'otunda neweebaka n'omuntu oba akava bwoti ku kitanda olinnya bwoti ekigere olinnya mu sikwini ya ssimu eyo neeyatika kyantuukako nalinva ku mwana bwe nti ngize bwe nti mmaze olwa essimu gye naleka simanyi kyagisula giteeka wano mwe nalinnya bwe nti mu sikwini eyo neegenda naye nga kangende naabe ntuuka mu kinaabiro ntaako wootahiita oba amazzi gaali gayidde dda ne galuka ganjokya ngamba what's going on neŋŋuma ate mbanga ddukangire bwe nti amazzi nengwa mu kinaabiro nenkubaka n'akantu bwe nti olwo byonna otonategeera sinategeera omwana akyali ku buliri bwagamba sole nvuddeyo bwe nkaaba neegumyagumya mba ntambula bwe tulinyomeka bwe tuti lodi yali eri mu kakko bwe ki mba nyambuka bwe nti nali nkonyi wa booda n'agwa eri ngamba watoka nze avuze obubi mba tatera kunyumiriza abasirikale nga mumusirikale gwe nsanga annyimiriza tonasensinga sinasensinga mumulaliko ekisiraani bakuyimiriza buli wodda buli wenga banyimiriza tutuuka tutambula tutandika kwata ku keefusi omwana ngambye ddala emuluma ayagala kulya okyama oda ffe yabula oda ya keefusi yabula sikiwulirangako n'atwala omwana w'ekisanyu ku keefusi ebukwata basobola okunjulira awo. Amanya gange nze Nabaloga Barbara naviiridde mu Kiteezi nkola ebyemikono mazeewo weeks 2 training eno nyongedde okukuguka mu kukola table mats nga nkozesa ebintu ebyaffe ebyawano ebya bulijjo ng'ebyayi nga nkozesa kamashini so neebaza aba Grow abatutateekedde omusomo guno ne PSFU. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Drive through. Ne tuteekamu order bulungi. Even paid order yabula. Nga bagaba ne tunonya order yebuzi. Order yabula. Bannaaje. No ne muvaawo mutya. Ne bagamba order ebuze. Nga saagala teekawo mbeera. Nga tugenda tuli ewalala. Ne mugenda wa. Ne tugenda kafejja vaaza ku site oyiraawo. Manyiwo. Twatuula eno wabweru. Twatwala bwetu bwetuti. Oba namutuka y'enkuba yavaawa. Ne kujja basoso sigala ng'oli awadde enkuba etonnya. Nanti enkuba yatonnya nga bwe tetonnya. Kati enkuba yavaawa. Lwaki enkuba yatonnya bwe ndi naye? Tumala bayita buno bukanda obugoba enswera. Oli mwala alina ekisiraani. Oba ali asinaapinga mmere. Kando nayo kyakaviiri. Omuliro ne gutandika. Gutandika eviiri. Bannange. Olwo lwonna tonasensinga. Kyekigamba maaso. Lunaku lumu. Tufuluma kafejja vaazwa n'okkirira. Bamaze okuzikiza enviiri. Yes. Bamuzanyo bw'ati. Oba kiki ekyantega. Nenjoka ng'onnyuma y'ekigo bwendi n'okubawo amannyo. N'okubawo amamwa. Ayo kyannyamba abanya kuntwala mu ddwaliro. Nga kubawo ebinnyo. Ngenda obisensinga nga oli mu ddwaliro ebintu ebyo. Nengamba naye. Byatandise biti. Kati wakyalo ng'ennyumizawo nengamba mbadde n'ekisise. Yange obanga ewagudde kwa mbadde nisanga sise. Nze se yajja ewange. Ate munaye buli muntu olwakwata ku oven ogamba munno nti nno mbadde ne gundi wabaawo akugamba oyo omwana aliko ne gundi era ne kino ne kibaawo. Jjukira ebyekampa tuzannya syndicate fe avubuka. Bwe nfuna kamaama ne kampoomera ngambako kyali wange. Waliwo kaddeemu kano kayiseemu eggaali. Era n'abala mbagamba mwegendereze nnyo kujja kulowooza owooma kumbe oli ku kaadi z'abasajja. Gwe nze nkugambye omuwala baŋŋamba ate mbu waliyo n'abasajja b'ebisiraani era. Bangi. N'osiraanira ddala. Bangi omusajja akwebakako era abawala mulekera ogenda nga mwebakabaka waliyo ate baŋŋamba waliyo bano abasajja bo nga batambuza bizibu byabwe. Ng'abala nnamba y'abawala balina kwebakako abateekemu amajiini. Kankuweeko emboozi. Olaba n'abala bagenda mu bbaala mwegendereze nnyo atajja abagulira ebyokunywa. Omusajja ajja ng'alina omusawo we ng'anyafuna waateekwa kikwa gw'alina okweyambulirako. Yejjeko ekigundi omusawo kye yamugambye. Jjukira nze nkonyekitinga abawala ku bagagga. Omuwala waali namukuleterako mukubire ku ssimu. Namukonyekitinga ow'omugagga awe entinda. Omwana n'atuuka bulungi anywedde baleese bbiya wayini bw'ayaka bw'ati.
red label zaka beria zaka umala ga snapinze CEO soft life obulamu butambula ngayo nabubala ndiko script catching champagne you're catching feelings ati abavu bebase omala nani era anaku bagenda kolima omala omusajja nga mutuse wakanga tagala mwebaka kungamwa just webakaawo omusajja nga aleeta ddagala ganda kali mu mansiro omala ali atamidde bamansidde ebintu abamansidde ebiddagala ebiganda babimunazizza omala tategeera atamidde agenda okudda engulu ng'omusawo guli mu muyonka omusota nga n'ensonga mukulana ku ssimu n'akunyumiza story eyo nze bantwala ku poliisi awo entinda nga bagamba nali mu lukwe kusaddaaka muwala amabeere gayonka omuwala kati omuwala azuukuka omusota azuuka okudda engulu nga mulekedde awo $7 ze bamulekera mu woteeri awo naye nga amabeere gamuluma biki nga tawulira bulungi kati mwategeera mutya nti musota agenda okebera nga amabeere gamuluma serious agenda mu ddwaliro bagenda okebera omusota gwamulumye ng'omusota gwamulumye gamusimba nga amannyo omusota yawona atya maama nyete yali mwangu yaka yamutambulirako naye ng'ebintu byamutabukira ddala era abalaba egenza nze nange nsobaawo nempuna yagamba nfunirayo omuwala tajja ajja kwebaka akulekeko ekintu kati bwoba bafuna osanga nagamba man, I slept with this guy but my life I've been having challenges nfuna ebizibu biki mwegendereza nze ngamba bwoba webase n'omuntu n'aba eddagala genda onaabe lukuya kale abawala ano bwoba obawaayo obaddamu n'obagamba nakati nemba simanyi oli ajja naga kyaba ngambye olina abawala abalungi mpeereza ebifaananyi nze nenkuwaayo nagamba nsiimye kano obeera ng'omuwala agamba wampadde omulenzi omu nase nga ali abasajja 7 bagula ecupa ya Red Label ya 18 kyamula kitolekera waayo abaana b'abaana baagala ssente era boy ate muna ebyo ebyajja ne bakunoonya n'okukunoonya kati yo mula yekenyi yagamba nfunirayo omusajja lwakuba tuyogerako abalawooza tulimba agamba bula bana omwana oyo apanga amaboozi ge wabula shamu abeera n'ebiboozi mukwano bajja batta nze nina omwana ne yaŋŋamba mbu bbaawe alina ekisenge ky'ataggula abantu babirina yaŋŋamba n'aŋŋamba Shamima omusajja nga alina ekisenge ky'ataggula naye nze kankubuulireko sirina mirembe mbwala ekisenge ki tebakitokkirizibwa kiggula lwaki oba okiggula kisenge ky'abakulu abula banaye temumalaawo nnyo mmere eyo bannaayi nawe obedde oli bubi tubeere bantu bakulu njagala kulya ku kinyeebwa mulimu ettooke njagala kulya ku kya sweet pie kalyako koolyako ate eyani naye Zubeda olina laavu eyange nga mbadde saa mmere tubanze ndidde fast food saaga nnyo matooka ago nga lya ku weekend so fa obulamu buli butya ate nebaza bwebaza tokyasaba nze sikyasaba mukama buli woogendayo omwebaza n'ebirala ajja kubimpa bino byampadde ensiimye ate olaba fe abantu obuzibu bwe balina tebalina budde bwe bamwebaza olumala omuwa kino ng'asaba n'ekirala ng'asaba n'ekirala obudde mukama naye omwebazeeko webaze bwebaza oleme gendayo ng'ogenze musabiriza newabeera muzaddewo olabaga omuntu we bakusabiriza ennyo otamwa kati nsaba ofuneyo olunaku nga mungu ogenze kumwebaza olw'ebyo ebya ne bwoba olina kabiriiti wafunye habaya hidi etuuse tonna tuyita sidda mu abaya nkadde nze oyange namugambye ate mukyala wo namulaba nti namugambye wa abaya kyusa muzikiti wasalira twaliseza abaya mpya kyusa muzikiti yoli yasalira nti nakati agendeko ekiwaatule ejja bba mpya ku bantu b'ekiwaatule era ebyo mubigambe bakazibamu okutegeeza omukulu sidda mu abaya nkadde kanjagala kugamba Zubeda ate njagala abaya enkya nga tebunnaziba Zubeda relationship z'e Kampala wali afuna wonye gwe bannyonnyola ate era tokola nnyo kajanja kandi Zubeda ataddewoninga ojja teekawo okunninga kube waliyo gwe bawa and that is sajja baba tebalina baba bazibu who's the understanding girlfriend yes era omusajja okumanya bali bwe bati nti abeera naffe basatu n'amanyo n'omulalu we simu ajja kunja Samira ye kamuwe ono ali understanding kyekyo kati ono
osaba nnyo mu relationship gwo omwala ali eyo oleme beera understanding girlfriend bakunyonnyola nnyo obeere girlfriend gwe batya ng'ezaayidi baga leka nsooke empoona omulalu ate ng'ajja n'abikunyola olaba kampe oli omulalu n'obigumiikiriza naga kampe omulalu ono aleme tuleekaanira ne bagenda ne bawa omulalu ekyenda kya shopping ya Idi gwabitegeera ne bajja bakuwa 15 ate kale n'abakyala abakekkereza nammwe mwebale kekkereza mwagala kuzimba tozimba mwami ogenda muzimba akulekewo olaba maama ete yamuzimba ng'omuzimba kyeŋŋamba abantu nemugamba nze munange gayi wange mwagala funa omusajja alina ssente olye ssente. It's better to cry from Dubai than to cry from taxi ezidde ekisasi. Mmanyi hatibuleke zaawukana omanye okuwenya omuntu hatibuleke ya conductor nga akuyisaamu omukono wano Shira Gashumba bwe yakyaye omusajja kakyali Spain yagenze kuwummulako wano mu Uganda ne bakukyawa ng'ate olina okulinnya takisi z'ekamuli n'olyoka olina ku mu takisi conductor bakuleekaanira maama wenyige abakazi abatuddemu bwe banyumya ebibozi bamulabye neba n'eriita amanyiira bakukyaye tolina bonyumya nabo banyumya ebibozi by'ekisiru wafuna chance omusajja alina ssente ziriye mwagale obulamu si fimu ya Kinigeria ng'ojja mmala boyfriend w'amala agaggawale obe ng'omwetaaga mutambule musabe mwembi tokkiriza Allah akuwa chance funa omuntu ng'alina ssente mu byonna ensala z'oba osabasaba nnyo omuntu ng'alinamu kasente ate saba omuntu agaba manyi byanjawulo twawule akakinga abakazi abagamba njagala omusajja ng'alina emmotoka wamusanga nayo yagikuwa yagisigaza emmotoka ye babiwulira tebawulira njagala omusajja ng'alina emmotoka nga yeevuga yagikuwa wamusanga alina yagikuwa ate yagikuwa kati mu byosaba ng'omwaka gunakwangwira nga baza osoma budget saba omusajja ali generous ng'amanyi mbu omuntu aweebwa naye gwe mubeera mutya mu relationship mwenna nga mugula daily bando neba naye n'omuntu akyali ku daily bando alimbamu wano mukamba ng'omusajja omugala sirina ddata n'akuweereza daily bando wano waliwo abaagaana babiri bonna nga tebalina ndagamuntu line teziri mannya gaabwe nga bajja ne business abiri ez'omwezi nga gutandise za Airtel naye nga nabo batuula ne bavuma baagalana ku bando zaabwe ezo bando abiri batuula ne basesebula ense buloga byasama ebituba byasama nnyo yeffe abaagalana babiri abatalina nnanga muntu n'omugamba kale gwa ne flaska mu nnyumba lwaki omanyiira alina flaska mu nnyumba olina flaska ewozubeda ekola eki abaana kyayi tolina pakoleta waka weeri nayo lwaki ofumba flaska just in case kyayi ayinza okulwawo tongaazibedde olina ebbaafu ewaka oba nakoma ddi okulaba ebbaafu etali emu ezitali bbiri ng'ebbaafu zikakola ki ziggwawo bwe nnyongerako guno omwaka kola nnyo oba olina ebbaafu ewaka nkole nnyo mpaka bw'oba olina ebbaafu ewaka weziri mukwano nkwegayidde basomye budget kola nnyo to improve your finances ndako ebbaafu ndayira nga ntya Allah buli akyalina ebbaafu eka zuuka ssaawa 9 weegayirira omutonzi omugambe mukama nzijaako ebbaafu Ali Wahab linnya lya Allah ery'obugagga Wahab Ali Wahab ery'obugagga nkaniyu saba nnyo Allah akuwe ku ssente bw'oba ng'olina flask ewaka ng'olina ebbaafu ewaka olina wuufa ewaka nga essimu ye eriko leediyo teriiko leediyo yo teriiko bw'eba essimu ye eriko leediyo teriiko nkwegayiridde saba nnyo nakyo nayo nkyagiwonye bw'oba okyalaba KBS sigiraba ng'otuula n'olaba KBS firimu enjogerere ku 7 nkwegayiridde saba nnyo Allah kwatireko akuyimusa amadaala naye kyebbaafu okubyemu bw'oba okyatereka emmere nyoga nja gibugumya ku makya weegayirire genda Namugongo osedeko mazzi gali akayanja bw'oba olina wuufa bw'oba okyalina engoye ezikyala z'otayamba bange zinengoye bajja zigubya balina ozitambuliramu nga balina engoye ezikyala abaana bo saba nnyo naawe weetereeze guno omwaka otandise guno financial year olina keesi ewaka ezirimu engoye ezaki keesi ze ezirimu engoye tunazodde keesi yaki ati kyebadde ngamba naye akyasabe nnyo tubasame omuntu alina keesi ewaka olina flaska olaba KBS olina engoye ezikyala olina ebbaafu okyatereka emmere mujja gibugumyako ku makya genda Namugongo olamage
Allah akuyimuse oli bubi nnyo tona kwogera mu ggwanga olina essimu eriko rediyo ng'olina rediyo ewaka olina wuufa mu mwetaaga constituency yammwe gavumenti efune weebateeka omuntu oba okyanga olina essimu ng'evaamu gunja evaamu eryanda gwe weetaaga Yesu Simon Peter ne Judas Iscariot gwalina essimu evaamu eryanda gwagula ddeyire ebbando akwesa layika weetaaga Yesu Judas Iscariot ne Lazaro akuzuukirireyo yoze Alange musirugwe otereko kyemmere mbunkere njibu abebafu bajjemu ebafu nga yaki koleza mungo ye kati washing machine zikola ki tunatuka ku level ya washing machine za mitwalo 5 by the washing machine za mitwalo 5 ewa omugenda mu kibuga za mitwalo 5 twagala ngeyoza negolola ne washing machine era yoza enkwawa mwe kibasumba mune enkwawa zange ne kunyo kyenkwawa omanya abaavu muganye mugube enkwawa omwavu agube enkwawa onawe wane wakwata mugala nereta yero obwavu wonna bukulu kutabudda wano sati eza white ne boza wa yero obwavu wonna bukunganira banyigiddewo omuyembe banyigiddewo embona kati obwavu wonna bwekamula buddano buva mu nkwane omanye omwavu atuyana nnyo omuntu nga mwavu oba n'entuuyo omwavu atuyana omwavu aba n'entuuyo lwaki oba n'ebbaafu ewaka oba okyafumbira kabalaza woba okyafumbira kabalaza oyo ate afumbira kabalaza simanyi aba yetaaga ijja agendeko ku nyumba ya Mungu ana sigiri y'ebbumba baasibako bwayi emabbali ateeka mukase piki evvu lyonna likuŋŋaanira omwo alikozese mu kuboobeza emmere bamanyi omusaba evvu maama Rachel mpaka ovvuulyo gwate ekyo nsaba ku baliita batya olusennyente mba ku lusennyente okyagula amanda g'akakebe ate waba okyagula amanda g'akakebe naye nno buno obudde omuntu akyafumbira ku manda wallahi Allah amusaasire bangi kyova ebitta omwavu bingi nnyo bangi abakyafumbira buli wookera ku makyanga oli mwavu nange nkyafumbirako nze mukazi wange akwate emmanda nze kati nze ninamu ebintu sirya nkoko etali nkalirire no nedda waliwo omukazi atunda enkoko enkalirire ali awo kyani tebasaagala muntu aginkalirira ekisooka nze njoza nnyo enkoko ekyo kitegeeza enyama njoza nemala ojjoza I support you because you do it on rare occasions bugwa akyekolera n'ofuna sigiriyo n'ofuna ebiwata n'obooleza bulungi naye omuntu akyatereka akaveera kakanaakuma sigiri enkya mukutasuula akaveera kajja kuma sigiri oyo aba alina okukola ennyo bannange mmere mugireke mbadde nsinga kwagala nnyama ennyama ejja amukimanyi ate temumpadde emmere ate temuli nnyama bino ebintu nabyo bibannaye okyagala ennyama nze sirya kinyeebwa mba nkyagalamu nnyama nze saagala nnyama saagala nkoko kiringa mu bbaala ngaagala okuntya mu bbaalayo mpitongulye Jameson siddamu kukwata simu zo ampisizza si bulungi emmere endala ejja eriwa eyannyama wagale toyagala ono tatumiza ono yalidde kweno ono asevinga zigenda wa bantu bamwe babagamba otali lancho ojja gaggawala olina yeerumya olina okusevinga mu ebyoli ennyo mbutojja kukola sente muzidibuuda kyekikuza simu y'obukadde obuna ogenda kubanga tozirina tulina accountability oli wagulidde obukadde obuna era alina ezijjo financinga kale nolaba tanazimba ali muvuga mmotoka akoze embaga nogamba owaayi tanazimba aguze emmotoka gwe nga tonnazimba tolina mmotoka nazaala waali ate nazaala nti alina tabbu munnange akulaba akwenyumirizaamu yafuna omukoddomi ninange nyimusiza sitasi yaabwe mbayimusizza sitasi yaabwe anywemu nga tebananvuma bakuvume ng'okkose ne bannaye n'ebivumo ng'okkose nenomanga mabamanya kuliko sente mbyaniriza bwaniriza kwenye Uganda you cannot be so banabagamba dda yawangula si yafuga kampuni gyogulako data yemubba bakulaba webasenga bagamba katono yebase mubbeko GB 5 wano Uganda wakawo okisanga ogula data w'omwezi naggwako mu wiiki emu ogula data w'omwezi mu wiiki emirundi ena era mu Uganda mwe muli abasiru ababuuza lwaki abasajja bagenda nnyo ebbali okwenda n'omugamba era ensonga y'emu ebajja ebbali ne baddayo mu bufumbo bwabwe you cannot be sober in Uganda lino eggwanga lyawa badda twalivaako dda
buli omu akola byayagala buli muntu yekyawadda. Ekisooka tulina bapulezidenti 4 15 bapulezidenti bokka banjawulo. Buli omu ayagala kiki ate buli omu ayagala tugende ku mateeka balevulandi bebaka n'abantu bafaatha balina abaana. Kati Uganda banna Uganda yeeraga wange ensi gw'oyagala takwagala. Amanya gange nze Nasolo Jamida nviira mu Kalaji era nga ndi beka mbekinga amandazi donuts maze mu weeks 2 nga traininga wano nyongeddeko obukugu kubanga mbadde nyina skills ezimu ze mbadde sirina ng'okubekinga emigaati mbadde sikimanyi how to manage a business manya nti ebizibu by'aba customer how to find a market. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Gw'omaliddeko obudde takwagala. Nze sinanya muntu yeewabutwa abaako ye ng'ekimala kimala eno Uganda ekutabukako nga option yakwewabutwa ng'onna kufa. Naye bwe oba ogenda okutasooka olye wanya ogenda okufa nga emiggo gyongereko enjala. Mukoze ebikolobero mutuvumyevumye tubakolimidde awo kati ogenda eri osanga miggo nga kati nkuba akafaanyizo Beda ali mu Kabuli manira bbuka wangi sweet pie oli ku kamera manira bbuka temuka salamu mbegayiridde temuka nandi nze siryangako neseesulira mmere. Lwaki bwotyo bw'olya kati ku dining obeera otya? Ntuula bulungi. Olira ku dining lwakuba ebigere tebituuka mpanvu oba mulina olujjuliro? Dining situuka mpanvu oba afuna emmere yafuna waatuula bw'ofuna wootuula ng'olya. Mama oliyo ka family mu Kampala ziri bwezityo. Dining toli dining buli omufuna wootuula. Buli omufuna wootuula. Ate oli bagamba agende bega bawoninga tumalyawo bannayo tebannalya. Baba bange okyafumba omwana n'omuwa ekifu aye n'omulaalika baibano bibala sikyoba osookamu naye bwe oba okyali emmere n'ogimala ku ssowaani kola nnyo. Sinikira muli ebinnyo Kankiddemu. sinikira Bw'oba muli okyali ebinnyo emmere n'ogimala ku ssowaani wallahi kola nnyo. sinikira muli soda ebinnyo n'omumalamu kola nnyo. Onywa bbiya n'omumalamu nyoka bampenye disposable tambule n'asigaddemu gende namugongola mega Allah nze nywayo kati nenteekamu n'amazzi n'omalamu nennyumunguza nenjiwamu. Subhana Maliki ali Kudusi. Omuntu ali emmere n'agimalawo guno omwaka kola nnyo siibasaba noonya Mukama omalawo otya emmere. N'omuntu asooka ennyama ng'ali emmere tagenda chances tajja kugenda mu ggulu. Chances are high. Oba mwavu nnyo olulungano gamba bwe bajja ne bajinzijjako. Omuntu asooka okulyamu enkoko mu mmere yiyo banno bagenda okugamba ku mmere ng'osobba waako. bw'oba okyasooka ennyama nga oli mu kulya mmere bambikola nnyo ng'omala emmere ku ssowaani nga bakuba enkoko osooka luliba n'olekawo enkoko nga eri awo eswadde bano abawuuta ebyokuwuuta supu negenda mu birevu. bw'oba ng'okyawuuta supu ng'olya ng'owuutira kabbawero Allah akwatireko naye oli bubi kuba bakuwadde ejjiiko kweri lwaki owuuta. kola nnyo bajja mu bintu kati wategesa Hijab Nation bajje bayiga ebintu ebyo. kakyalako nkaagala kalina okujja ate kalungi nkaagala kalungi Kanyarwanda kanyumira habaya ate ya black kandi kagulire agulire katule ku table programu ya bwerere mukyala wa content creator ye bannange hakutte twakujjira nakulabye olanga Juliana ntwala mu kivulu wabula bannange kyalwa mukaaga nina kigenda ticket beerawo ku Serena ntwala bagenda kubabaza batunda Imara Women's Center bya auctioning kati ntwala ntumbeerewo ali sinakwata content kati nze kyemmanyi ekiriyo ekyenjawulo gula tiketi zyo ku 25,000 waliyo abakyala bonna bumanyi wano abali prominent ogenda kale okole networking kikulu kyembagamba otuleko n'abakyala abo ab'enjawulo okole networking social capital kintu kikulu singa nnyo okyogera naye oli eyo kikulu nnyo contact list yo 20,000 nola ab'emmere obeere ng'olina weetaaga akakadde ng'olina omuntu gw'osobola okukubira akuyambeyo n'akakadde naye ebintu by'ekisiro eby'okubanga emikwano gyonna egijjudde mu ssimu yo nabo bagamba hawallayi ogenda kukola otya ebyo eby'ekisiro ebyo ogenda kukola otya tugenda mu July kebabe ba famire nga bw'omukubiraga ogenda kukola otya mu deleting
ekikato tokyetaaga nnyo. Kituufu. Kyekikwetaaga. Buno obudde olina contact y'omukazi asiika muwogo mu ssimu yo wagisevinga. Omukuya n'omugamba nterako obutungulu. Muwogo nterako obutungulu. Ne mama Farida ow'omudaala bakuteereko kedo. Buno obudde nnyo ennamba y'omuntu atunda ffene mu ssimu. Ojagaza ati. Nkono ffene ataayayo ntaya. Tebamususanga. Networking. Mufune contact nga zibagasa. Mugende ku Serena kulomukaaga luno. Yes. Juliana ne Rema bamu kubagenda okwentertaininga abantu bano. Bantu bajje. Naye it is more of networking. N'okubanga bateerawo abakyala. Nze network za nyamba kasenga ndi mukomera wala wale bakala okunsiba. Senga si network. Oshegeera. Senga ndi mukomera. Ngoli mukomera. Naye nakugamba ekyo waliwe nakkubira. Njola Shalom. Tosayingira komera. Oshegeera. Abantu abitegeera ebyo. Tugenda kuyiwawo buli kimu ekyetaagisa. Zubeda nayiwawo omubiri nga banangira emimwa nga bali ne kasoko. Gamba ekimwa omwana ayina ekimwa naye waffe. Tujja mugumira azala ekibi. Mukwano gwo ne waakolanga ensobi. Muyirewo omubiri bw'omuzze mabbali mugewa. Ngenda mulowooza tugenda bamba. Nze nange nabakyali bange. Namusanga oyomba n'omuntu. Soka ne tumuvuma. Ekyo. Ne tuwa. Ebyo sibuuza Shalom ki kusooka muwa. Kusumulukirawo. Ne tumwa ne tumuvuma. Mama kyekibaddewo. Ewa. Kandi nga tumaze oluyomba. Bw'ala nga nkubuuza. Tuvumye waaki? Nti yamanyidde. Yakozebwa ne bw'ati. We tuli awo. Nze oba kyali wange oba kyali wange. Yes. Olina omubeereramu. Ate temutumanyira nga tuweereza bakyali baffe. Kyaliwo abakyaliwo nammwe mulina abammwe mutaagala. Kabawolereza. Ono yakola bwati. Ebiwundu. Tugamba Toko wantalo. Kigenda maaso. So far so good. Kali akola akajjo kalaba. Kalungi. Tebanga bugenda kugula buntu buno bakula. Babugula baana babagagga. Kati wano baana babagagga be bagulawo. Wano waliwo omwavu agulawo. Kalike kana komugagga. Kati omwavu bino abala byakwejalabya. Kalike komugagga bano bazo mwelekera. Katino nnyo. Nenga tafaye baba museddo bane. Kanyo bebagala omutegeerera. You buy this, you buy that. Cheka nyeka na aspect kana ka mugagga ngeje kali akabi. Kaka kana ka mugagga. Buy. Shewe. Otandise byekisiru. Tunyumyamu. Yasamira muli. Tukala abakana Kenya. Hata nga tabaguze. Bwakula bulungi. Kano kakavinga. Nenza agala mamina amanene ngagala bugali mu ngoye. Nsaga akaza na mamina amanene kasuku ya agagala. Teganyuma nnyo agala ba mamina amanene. Teganyuma nnyo gali bwerere. Njamba bina agamanya ganyuma gali mu ngoye. Nati ogava mu ngoye tegankolera. Nyaganya akazi nga katonotono. Nga slim. Nakulaba test. Na yabo nga sibategeera abo bulungi sagala kulimba. Sibajua. Tumayizo oli emmere. Tumaze tusibula abantu bantu ajje ku Shalom. Bajirange. Shalom ese service bane kansoke. Tutakwano wenshi. Abakyala bagala okukola breast farming. Kati ngebe ya utabukako olicheke no yonso omwana jantu tulikwate mu tuli farming. Abagala okukola akabina hips. Na alabisa Zubeda nga yakazuka kumacha. Ngoli mu mood. Mba sexy. Oba sexy. Boba sexy ngo kimanyi. Yaddawo oyo. Era tugaba amuyira acid. Bana Uganda erimu ebintu. Abandi bakolanga obukodomono. Nyala tacha amuyisawo. Bayi banna. Nkyatukwata. Nyo nimukulya bajja kundaba. Mujjeko Shalom adde wali ngole ku mwana abandi yatudde ddo mwana omulungi bamutuuza mpaka ku kibisizo kati. Ngani macho zokola n'omwana oyo. Ya. Maya yakola na mwana oyo. Koleyo ka interview n'omwana oyo. Mwategesedde awalala. Yakujji abasi Uganda. Nagwa kasina magene yezubani mukanye Zubeda. Kwata bagenda okwata. Oba sexengo kimanyi. Ngira we matiro balumye. Sibebina laga mukama yakuwo balumye. Chusa kamera. Inga ziduga. Soko ndongoseko. Njagala. Mwene Zubeda tutakola omukago.
Ali kutabaala ndi mutabaala. Ate ye kasuku bannaye. Gwe buli akulumba leeta. Olaba nkabira gwe simanyola nkutukidde mu ngalo. Ate olwo. Gwe Zubeda buli akulumbanga ongambanga buga. Ne olotanga bulosi ng'oli akulumbye. Ng'olumba. Ongambanga bugambi. Mama. Ngadi wano tuba tuweddeyo. Ewa. Wano. Tutya. Kino gye tuli mu kukola. Tuweddeyo. Kyemisana tuba tumaze. Hati mbanziramu okulya. Akutta bulungi omwana. Si mu ssaawa. Firuta nnungi eyo. Mannaye kafiruta tokeerabira. Kikulu nnyo. Bantu amanyi ndi mulungi. Omala kunsinkana. Nkunnyonnyola. Kesitera bba bwe nti wezza. Omuntu si kirungi kuba ate era namubi ku kamera. Buli nagamba abantu mukozese filters mujja kunyola nga meetings. Use filters. Yeah. You respond to them when you meet them. You cannot be ugly both online and offline. Londa ko kimu. Ko kimu. Be at peace with your own soul. Akikonywako. Soda hibiscus. Hibiscus. Omwagaza ati. Musaayi. Mulungi ne mama. Ampanza wanza. Aleeta olusu. Aleeta olusu. Tekyamunjijjako. Nkongere TS. Oyo mwala yakubye abadde agamba ki? Busiri ndogo yin. Ango. Tibabonya batyo okuzama. Mwagala kukolera wa? Wali. Onazunga buzunzi kati ate agamba eri. Omala anyeri nnyoni. Ogambye wa nare no dderi. Omala eddamali. Kayimba kikayimba. Yayimba. Eya tusoke tukolemu naawe. Yeah, you can me eddamali emboozi. Damali. How are you? Thank you for being beautiful. Si kyangu kampala eremye bangi. Bantu si balungi. Abantu balogo. Mwawona yiga. Bakola ki? Kyoyinza okwogera ku musajja ali mu ggulu. Neliriwa. Gali mu ggulu. Kiboko zaaliko. Teziinaayina. Mutani wagamba ki? Mugabani wange. Jengo. Mutani wayiga jengo. Abaana be banjenga aliwa. Abakazi bamubba. Kyaki ekyaliwo? Tukyagendera ddala ddala completely. Lwaki? Asa wali mu live toli mulokole. Osabira wa. Ha. Era ekkubo lyerimu. Alo ni makabayi. Alo. Ha. Bagazigeza abo bonna. Loni makabayi muppi. Nnyo. Alenze naye bapasta basirise nga babbi. Bakakande. Loni. Bakakande nno bakolayo ebintu by'ekisirisiro. Lero nyina abantu. Lero nyina abantu. Ate Loni ku bantu. Ayongerako okuba nti tayagala nnyo mawulire. Ayina abantu. Ayina abantu. Tenyonga amulumba mukaawo. Manyi abuukira bikimali nga Shalom.